bajjewo Mpuuga ne bateekawo Zaffe. Bajjewo. Zaffe n'akola. Kati Bobi Wine yayonoona bwonoonyi. Ate alina fiya. Ne Museveni fiya yagifuna. Kakati Bobi yajjawo Mbabazi Secretary General yenkana n'embabazi. Bwe yajjawo Olugunda Prime Minister yenkana ne Gundi. Bukenya bwe yagenda Vice yenkana ne Bukenya. Yatya. Buli kimu kye yalaba ekisibako party. Baagala kuyita wano. Yes, that's politics. You eliminate, you preempt na bano bwe bakola. Naye kuonoona kintu. Survival. Zaka is loyal to the party. What matters are values of the party. Tell me. Bwe Bobi Wine mwaluwa, Zaka naye baamukwata. Lwaki baamusuula ku ddwaliro? Zaka yali ayogedde gye yali. Simanyi. Zonna mpayipayi. NUP y'abantu bafere. Empayipayi bafere. Era nabaga nti teri mukazi mukadde ali mu NUP. Taliyo. Waliyo Zedriga. Teri. Acting president. Ali luddawa. Ali mu ntawe. Okugula. Bamukyekachanga ebinyeebwa Solombe. Babakyekachanga ebinyeebwa. Abakazi ba NUP ebisibu bye balina. Kali ya NUP yaliko ebizibu. Babakyekachanga ebinyeebwa Solombe. Babakyekachanga ebinyeebwa. Abasajja ba NUP ddagala balijjanga wakojja kimbo amakutiya n'amakutiya. Kali ya NUP. Kyobala batina kadi bazeegulira. Nti Bobi Wine oyo gundi Raila Odinga bamusalira amagezi Kenya. Ne bagamba previously nga bwesimba kubwa president obeera MP. Kakati nga Raila Odinga nga bwogwa kubwa president eri constituency yekola kisemogere kyekyamuwonya. Kati bano nga bagenda bagamba ti bwe tulonda ennaku ez'enjawulo Museveni influencing elections tulonda ku lumu. Kakati chance egende eno neno nemubula. Bobi Wine yayisa muganda we n'omu. Bobi Wine ne bamusimbako omusajja oyo. Nku nnyingi. Muwada nku nnyingi kadi yagigula milioni 3 mwaka yazijjawo. Simanyi. Ono mbayirawo mubiri sente yazijjawo. Yes. Bafuuka kasinyanku. Waliwo gundi ono. Owerubaga South. Bazijjawo. Yagamba mbi yagigula 7,500. Era yeziramu sente ze. Mukasa. Mukasa is more powerful than the party. Mukasa Rosias. Yes, yajiyitiramu. Tajja kudda oyo. Ajja kudda. Abakoledde ennyo. Ajja kudda oleetaani. Mukyamuzi. Oleetaani. Agamba nti kadi yagulangule. Yes. Ya NUP. Andi kakati nkubuulira. Ne mu gavumenti mulimu ba independence. Why? Movement system yabasigaliramu. If you don't have money, kasolo bamukuba ekiko nga era kakasajja n'olutuzwako nga kagala kutunda sangobbe. Kakuba butambi. Kasolo naye namuyamba. Very appreciative. Kasolo is very appreciative. Yali baddemu nga nakalema mwirize. Nakalema? Naye walemaani. Nze Ssekalema. Si ye Nakalema. Nze Ssekalema yantabaala. Tukumanyi gwe Mirundi. Yantabaala. Sewo si gwe Ssekalema. Nze Lutera Basuma. Lubingabania. Nagisi. Emanya gange Nagisi. Nagisi ogirinya muno ogenda. Ne bwaba kabaka ddeyo n'ayamba. Nagisi tejogebwa gikubamu omuge kusamukira. Nze Nagisi. Lutera Basuma. Lubingabania. Abania abo nze mbakuba. Nemze. Nkusibana enyumwe. Notaddamu kunia ku bantu banyalako. Ekibiina kya Bobi Wine okirabawa. Tekina future. Muhoozi swallowed this. Yes, this mugenda. Bano be mwafunye Masaka. Let me tell you. Mwafunye simanya babeka balinga 10. Omukitwalo oyize. Let me tell you. Bwe muti omwerimba. Museveni ayina baana ayina ki. The moment you underestimate your enemy, realize. Nabaga nti bobota. That's what you are doing. Underestimating bobota mbala ne mukazi wonga wabbuba. Bobo yagala okwetegereza omukazi omulungi muvume. Niye kati naye yavudde kanga ayambadde. Laba byayambadde. Laba zimalaya ensi erabye ne bamalaya. Olwo ajja kukkiriza omutunuulire kubanga omuvuma. Naye nga yabatamanyi nti weegomba. Atamanyi tuyagala kutunula nze mbamanyi buli mujja ku explanation. You say money, Muhoozi has no money. Say innocent. Of course. Message zakitawe zonna azigolodde. Ez'okusomba abantu, ez'okugaba ssente. Tabikola. Kyekibalwanya. Ekibalwanya ssente. Many people believe nti Muhoozi yali badde ampa ssente nnyingi azijjewo. Muhoozi ajjewa ssente. Yali alwana nga bano babba. Olaba noona abadde ani ku bantu asiba mu polote asiba luddawa nga yo abalabu bazi ssente.
kintu tukoze abala kunia abala sente abala kunia ala yamukubi balayi mukyenyi bikolimu agoba ne bamukubira okutaka ba kati trade bajitu ogenda bawulira nga boogera nti abasajja gundi bajitu rectify it era bagimujjemu ey'okutta alwanye nnyo n'obeera n'akasajja baleeta abasawo abali kibeere kyabwe bokka bakibajjeeko kakati agudde byonna bigweze is collapsing like a card playing card buli kintu kyonna kifudde bikolimu n'okuba kadaga yes I have recordings kadaga mugobe yamuwa sente kadaga what is he eating up kadaga what is it nemuvuma omuntu nemunyamu abamu basirika bakazi bakulu basirika nibaga kabatujogo omulenzi kati ogenda yali kirabo haya agenda nakwata kunza akasota akato pa kadumirawo kamubere kamuwanika kamubojjirawo nkubuli ebintu byonna bajja bizinesa nga nkyali mulamu they will compensate me by force yes ate nze nyongera kugaininga nze nyongera gaininga am gaining yati oluzinga property ate tuzinga property zo nsigazo ate batunzeeko byandala yemusajja yekokola government yama 7 yamwa yona ka consolation konna tobabereko ku board gundi oba ku kino ajja mujjukira no jukide bukenya ajja mujjukira sawa yona ajja mujjukira nga bwe yajjukira musajja we bukenya muntu ki yali vice president yagenda yakyo bebakisinga mbabazi muntu mbabazi yagenda ne dignity mbabazi embarrassment yokaje yafuna yali eji era mbabazi yabagamba abana yagamba tumweba namugamba ku recording inchirina ku video mbabazi yagenda gondi oyo omwana yaleta ebyuma ngabagala twa isolate me let us prove that Mirundi is not always at the top aliwaza okumpangula bane bamugamba omusajja muweeki said joguli jumwana mbwa ino okumpangula let me prove that Mirundi is not always on the top gwe nkwata wano kakati ngakaleeta ebyuma kakube ebyange olwo baleeta ebyuma bagenda ku China ne baba machine n'engineers raising akanikoleta omuchina okonotutulwako jaka kuba utambika duke ku mikolo gya Muhoozi nga tebansasudde ati na nembikuba ebyako ebigana okukola akasajja ne kamugamba wansubiriza emitwalo gya $1 jimpi namugamba sijja zikuwa toni ebyuma bikulemye omusajja kyatukuba sisimu sigitegeera akasajja kabagamba sisimu y'omusajja tetegeerekera sijiraba bweri simanyi weevuze simanyi ekibwe bitambula bwabakwata bayoza amasimu gonna nekakolasa ekyo kisajja ekikulu ekyebikooti n'abasajja babiri abaali mu ICT bayambako kamulani is this man hearing whatever yes he's praying whatever we say no there is an African with this technology nekabaga nti mmwe mwine kye mwamukola omusajja yayogeza with a lot of anger I would date with the difficult people nine Nigeria ninawa let me talk to him ekyo kisajja ekikulu yakiwa emitwalo gya $1 nekizikuba mbaga najja kumpangula yali alowooza nange njo ajja kunteeka mwanda weyaze ng'olugosi emandwa gwegiteeke mwanda weyaze ngo teribba sifuuka ejjute n'engosi nezikubirako sifuuka empanama n'engosi zo nezikuba nga onteeka mwanda weyayo fuuka empanama akapuloni nenkuba bira ddala nekubetokole nendokuya nenjabya kakati akasajja awo wendi enkoko nga bakagambye omusajja alina amagye alina poliisi alina wakanyama sajja simu wangu abeera n'ennyondo kakati wekajja nze nali nkalabye kava kwa kasi yagaveni kubambaze mbambalaba meeting banjiraba nti bagenda kukola kino banna balabye dda kajja nenkategeera kamulaana nendyoka njikajjirayo kali kajjayo $1 million nenkajjirayo ennyondo motoka kagireka mu lujja lwa National Theatre this is a madman I've never seen an African who rejects money. Era bakamala okutunda ebintu kakomawo. Mr. Money. Newe kabaka genda nga kadduka. But the minister told me he's going to control Mirundi. He told me as influence here, he can control Mirundi. We are telling you, please go. Go to Mombasa and we shall arrange for you. The money is determined. He is mobilizing people to kill you. You are fighting for your self-survival, political career. Ngebyange mubyononyi. Mwanwanyisa ku Muhoozi. Ebyange mubise nga muduka. Muduke mubizeewo bimwononyi. Restore me where I was. Is away indemnity.
mulina okuza ebintu byange siwakulanga ku lusono mwe mwalutandika yandestimated me nti zinange munyamu nemunkanyuka kumukiti enkya nenkomawo ate singa lyali egiri singa bateeka mu ba 15 million the intention was humiliate mumuweko oxygen naye nga tabe nga mwavu nga tafa nga bitwagala munyamu tumuyitoyo mukambi tayo naniyamu nali maze obastabinga I had studied obujozi bwamwe bwonna buli gwe mujoga akomawo ne munyamu buli gwe mujoga akomawo ne munyamu nali maze okutegeera nga bwe banyambala yes kakati ze nkubuulira nti bwe munaalowooza nti mukoza abantu agula bagule bwe munaalowooza nti akole no if the company is corrupt once you see bagambye abanupu mwataddewo bateeke mwayiza ate kirimu ki ne office Abed Bwanika yagambye kashokuka ogere embuzi kasajja kweyogera sente yagambye mwaguze yogera kusajja Bwanika n'obulevu Katonda bwe yajja ku mbuzi n'abukuwa obulevu bwako Katonda yakunyula ku mbuzi efudde n'abukawa bakowa biliyoni 6 kakwezi yenzikawo n'omusajja bamuyita Sembegwe kaleete embuzi mbuzi yiko wapi ekyo ne kajja ne kwebere kakulu bw'oyinza okubanga otunda mbuzi n'oleeta tumwebaze gwe sokoyogera embuzi kasajja gwe n'endevuyo bakugula dda neweesimba kuba pulezidenti n'onuka bakuyambira ng'osinikamenyi ng'olina following gwe omanyiti kekasooka akasajja akakafere kekasooka tulese ne gavumenti abantu baffe babate katunga buzunzi tolaba akasajja akalina akalevu kano ak'embuzi kano akalevu k'embuzi kano Bwanika ng'oyagala okudda mu bantu nnyonnyola square miles esatu ze babawa ne Sembegwe ye Mawugola mulunde embuzi enjeru ziriwa before you mention anything explain the embuzi nekadduka bukamala okuba sente z'embuzi zikefuula ka presidential candidate nekaddukayo nekakwata ono omwana gwe baasiba ye bamuyitanga aniwe akati yali muba nayambala pisto ono yali gundi eyali ku kaboozi bamuyitani bayayana yali agati agenda kwesimbawo kuba pulezidenti ne bamunywa bamuogenda ku rediyo omanyi nti omuvuga yasulagamu NBS nga yekwesa bamunoonya sente z'embuzi Bwanika zikayula nekadduka nawe oli muntu gwe Bwanika bwe tuba twogera mu bantu tuyogera ayina enagisi sooka onaabe sooka ogende ofune wuzu explain where you put the money office gye mwalaze Masaka teriyo mwafunye bufunye awo kabulu katulabe ekirala ate katulabe explain kiriza bw'obanga omuwala asooka ku ssomero omuceere ne gumuwunyira bubi n'agenda mu ffumbiro nga takyadda ku dining hall n'atandika n'asiba nayambala ekigoye ekinene bamugobeera puliginasi okujjako ng'akozera Boston if you have been underestimating Museveni lale za Museveni kubeera ku baana bato lale za Museveni zikola zitya kano ku luno talina gyakajja you study nti singa ono aniya ku bantu muko singa teyantegeera how can this man who sleeps in Zana defeat me? Is it a question of where I stay? Over brain. How can this man? The question is not money. The question was how to handle me. Having known musukola abantu evidence njina ne recording nga babawoze sehege nzina nzikuba ne mudduka kakati if you find a baby with a razor blade omubogolesi yalowooza mbujja kompola ajja kuniyamu tulinza kuniyamu emangu ekubye n'ekujjawo yes kakati olutalo lukulemi byonna oluzinzi kano kadduse mwenda nga yamusonyiwa mwenda tagezangako kunzita mwenda oba yajja naye ekifo yali akikola ki naye mukimunkuzi kasajja gwe n'ogulaba temubanzite n'okuba omwana wange n'otajatinga mukazi wange omuti gwe n'akatweko gwe omuteeko gw'otutte wakajiji ogumanyi omanyi olumbe lw'oyingiridde wakajiji kasajja gwe nga toluteegudde ono amanyi olumbe lwayingiridde n'abaana be bayinza okuteegula noyonoona ebintu byange obyononako ki mwampa ku ssente zammwe munfiiriza nga munfiiriza muti bye ne ndi mujjamu underestimating my resolve to fight. When you want to defeat a tiger, dress like a pig. We want to know what? And a juvenile so and a sekoko. Hey, let me put over that Mirundi, $250 bill. Never saw that more America. Bagale channel. Never miss college. But they make Kuzuka. Canada, Niger, no, I can defeat Katomba good day.
Ompangudde kati. Akati ompangudde. Otalukyayida. Sijja kwogera naye mu humiliating ku nsi mu kabuli ne mu buli sidi ogera. N'emizimu gyaffe tegiryebuuza ejjoogo limuggwemu. Ejjoogo liri erijja okumala omuggwamu anveeko. Akakasize ddala ku humiliative defeat. Where do you find the vanquish dictating terms of surrender? Where do you find? Nga ye asalawo. Nji asalawo. Ate gwe bawangagusa. Atusuule naye temujja kutuula nange. Wat omuteego kassa gubeerawo ne guyisa mu myaka 9. Temulabagana temwekwata mu ngalo. Bamanyi akawunti yange bateekako ssente. I will talk to them. Kuba kati bano abakiri mu sibe bankuba luli. This is what I used to tell them. Timukazi wo nga wamukubye. Osooka kutumayo bafulendire mulamu we. Omukazi n'amunnyonnyola. Noyono n'obujozi bwe. Bwampita ekyangwanzi. This only the twali tetuvaamu. Antwale wakalugera ndi kamba. To sign a document. You never use them in the future. Try to fulmamu. Try to fulmamu. Bali bazikavu. Wano kasinga tali woneka dwili. Sigana ngisiri no bwalizi. N'ekyankwanzi singa tebaliyo. Address the real issue. You engaged in your business, which was risky with international dimensions. You were tried by ICC. They gave you money. Museveni gave you money. Karugira abawolereze ezange naziremera, thinking that I will die poverty. He must go home as a district. If I go home as a district, I can make you mad man in a day. No, cousins or there's no solution. At my age on Pemulimoy, Mugameti am 7 years. Uncolem, Muchari, Nakolam, Kenya has a advisor. He Kenya deal. Did you want me to matama? He had deal. Yes. Very humiliated. Baba Mawulire and Gans. Yes. No, George, or to solve one really Lamunezo. Yaro was anti Jacompangola, whatever Nakalema. I jack get a young to walk at work on cars, back at work on cars. Again, I'm a new vision, sweet amas. Feels again you. A Yankuba. Okasonja solika byenyo ndo nekaso mtu akakabusenga amazo kunkuba mawuli bayisenyera bamukebera omutwe nekakuba mawuli kubukedde kulire wali wan kaduka no luturo gali Canada kayola byoloni kadde mu byoloni byako kweregera ku bantu. Some of us are determined people. First of all, what was enjoyable in the state house telling me chenali sobola kuleka ukyaliki badde manyiti ye wali obulamu kushi obujoni buniyo okulimana buniyamu Naruiso nani kumacha no kana nani umukuna nani uliona kubira amasimu abe banyumira state house ngani mwana wani gwemejoga baby wemvuko mamiria yabaletire rongo type nebaga muveting ngabe mukozesa kati olaba yetu abo sijawe ya wasi bali tabatayina mitwe minene wasi bande ntwe mukaniyo omukogwe naleba ngamwa kana kajja kanu kolu kala disi nako kani munzi ako akajja kanu kolu kani munzi was a rich man in Gabajamba. Yes, if young bononyi byono. Nina kyemfunye mu government chichi. Yagala tumalize program weno lwalero nimze Tamale Mirundi. So not the challenge ahead of you, the media fraternity. Those who have influence, who are listened to, whenever there is a problem, first find out what are the contentious issues. Yes. In the case of parliament, misuse of funds. But all the other institutions must prove to us through an impartial auditor. So there is a possibility to abuse of you office. Must say abuse means abuse of office. Abuse yes. Means I've given it to someone who is not supposed to get it. Bandonya konga sirina nategeera okuva mu buto ng'omusodokisi nti alibeera faaza awasa alibeera bishopu tawasa namanya nja siita kizigira kyonna alibeera bishopu ogala okuwasa kakati gwe tosobola kulwanyisa mafia ng'olina ebizigira you cannot bw'oba olina zero bibajjayo okulinnya mu lusalika zibalina lusalika lwe banninyamu kakati ayinsuletedi myself namanya nti nja kuba omulenzi ono mujjo jokuli njadde mufumula akakane kulwabalala zikanisa kufaisi nga bwe akakane kuluna kakanire ddala kakanya obujozi aleme kuddamu kunyakuba omukazi oyo
bamugamba jangu mu parliament tulininge contract yatya bali bagenda kumuvunana atalinge force document masters yali fake naye omwana yali musoganga ye ngayera mu office ya president kati abayiso ne bakola document dozi ya kumukazi omwana olwagira banajokyamu najiteekako n'essimu omukazi yakubira Museveni essimu your excellence are you safe? Yes, I'm safe. Why? With all of these secrets flying here and over, do you have any? Omwana yagamba president nakikoze out of Musoga Munnansi. Sinnamusaba ssente n'eki naye bw'aba bw'asazeewo okunkola bw'ati akinkole Museveni mutransfer kati yamugoba. Why? Yayogera nti si enemy. No, si enemy. Si enemy. What if nga oyina muganda wo mu security naafune muntu n'agikuwa weekuuma awaka ku babbi naye nga tagikuwadde kubba ki tagikuwadde officially ogende otawanye abantu bawuliriza nti yamuwa yaki nti anti baali balumba nnyo ewuwe naye nga process ey'okufunamu emundu nki mpanvu ate nga alina muganda wewa people listen abantu bakola ki bawulira nti bano basempa n'olwalatalwenakanamboze balumba bugingo nga tebannamanya nti oli omusajja ate w'amagye gwe basse mukuumi wani kalabula n'obugaalo bindibakakasempa n'oluwalata lwako why bayingira mu following story togiyingiramu kasempa kaswala n'oluwalata lwako lulinga abaana lwe beekwekweyako nabakuba dokita pasagadi nemukuba ngaali ku bugingo kiganda teyawasa namutebe teyawanebba ono ye bwakikola kyekisinga obubi kubanga wa Muhoozi yagenda pasagadi nemuja bwembakola bakubi nekutoka nekusekula nekuba nenkusekula nekutekamu kinu nekusekulnogwa mugono gwe musekudde. So we listen. So even if this woman gave money to Mpuuga nga ziri yirigo at least yawa muntu we you would accuse this woman singa ayina omuntu omulala atagwa mu ezo sente ze bamuwa the sente zo bazi nti ow'amabaati ate yasiriwala amabaati ate yagabambulako nakola ddabu gundi yagabambulirako ki kubanga ye oyo teyamanya kyamukubya ye minister of finance yakulya akakiiko akadistributinga sente bamusabanga budget nga takkiriza ne bamugjawo lwaki amabaati agagege yateekako ku kigundi kye ozisuwa akatali kabba oli okola ki others bakateekako yagakubako langi ekikutegeeza oyo yali innocent yali alowooza nti afunye nga babamanyira ebyobwereere how did the case end naye bano banne kitutu bwentukuba akatambiko kitutu ninaaba ate buli widespread ne bonziti ngaako akakatambi nga bawoze hege kano kadumu nekakuba kadamu okusunza olutwe ku nkuŋŋaana za Muhoozi ako n'olutwe lwabakakuba ne bakatta bakakubireyo amayinja ne bakatta naye nze sinnabakubako bunuka bwamalirawo ddala naye mbuyina weebuli kuba buli miitingi yabwe okuva ku yasooka bwenna nagikwata naye yeyo jjanga olowooza tawangulwangako akalemanjavu kenkanaki akasiisi katta enjovu kagiyingira mu kutu nekuba emiti yonna negimalawo naye nefa omutwe negwasa yeregeremunze emandwa zimukubye zimumaze wayongera alwane olaba akakasakanyo lyako kasa omubbi kamunyweza jakumugulwana gyekakoma okwata ate ebyuma byange banabiddawo nemiitingi gyebabaddemu ekirungi rino nawe yonna mbayina the best is to compensate me. Let them concede defeat. Basigazewo political crowd yibasigaziriza but fighting with me more fighting nze sijja kufa kati. Emyaka gyange kakati nkubuulire nti options kati ompaki okujjako ssente ompaki what is available now nti nkomeyo mu gavumenti mudyemu omulimo guliwa which job bambala ddanga ndi wakasasiro kuwakujirikiti kakati ate oba banvaliwinga dda ndi sukurapu bagisuulawo sukurapu esigalidde kutwalibwa bano bandebe ndebe ecupa bansula ku sukurapu kati ntwalibwa bandebe ecupa
era kye ndabaga nti mmwe abamanyi ebyemizannyo soccer wo and politics birina ebifaananyi tekakati Museveni ye meya wa Manchester City. Manchester City ina Manchester United ne Manchester City bwe baleeta ekikopo bonna meya abaaniriza kati ki ekiriwo kati yes kati ate jjukira Museveni yali alibadde maniyu nga Muhoozi yenali City anti yenali tajiwadde sente zonna ziva mu kibuga eki Manchester City ne Manchester United yagaliza entebe nga nakati bagamba mwendosinga kakati bano namyalo yagenda nti sente bazibbye kubanga tebalina swaki kya wansi babadde bagala kuwamba ye n'agiremera agizimbye fe Tadongo babadde namyalo abadde azimba swaki kya ye nga muli luddawo mwe Tadongo abatalina kantu nakamu ne mulinda musabe sente nga temulina na structure. You don't have a structure. Mwagala ya munnamu bujozi akalulu katuuse tumugituyuka pati ajje munimu nimugedeko ekitoli kyange nkinimu mutwale bwakalisa tumunimu nga basasula kalisa yali tamanyi nti nze nkimanyi nti Museveni yasasula program nga mpammeka andabambwaya mvayo yowasinika naye yawona enyondo emirundi egi kawonawo abakajiwona kalisa mwali baba nakano kakawonawo nalika kubera mu lukuubo lwa State House lwa President's Office kakubeba sanga kagalamiti nsijogebwe namanya nja kuba paka tebaninako solution. I'm not a criminal, no. Program kazi jojo kim kalezi gwe jokim bakubetwe bajasi zabalimu okujjako akawala ne kadduka akali mu UCC yes yali agala kuzijja umulwaze ekikulukutu yali ajja kulwala ekikulukutu ekyogali naligenda oba bira ddala obujozi n'obubanya totesa na baba jozi omujozi totesa naye addamu n'akujoga mubire ddala mumugirewo ddala n'ekyogo lyagende nali anyumizeko ne bazzukulu bannakadema abo bali tulane bagamba twalumba akasajja kali kava mange naye kikatukola katubane katumalirawo nekatufuba tule enagisi mu nnyuma katubane enagisi netuva mu nnyuma nga tekafuna tewali akayinako solution paka netwakategula tukasente zako nekagende basibudde